kale katugendeko mu Endobeso tumanye munnafono yako agamba atya. Hello. Nyabo wasuza otya nno nyabo obudde bwatukutte dda? Nze bampita Mukunja tuli ku BTFM mu Endobeso. Nsanyusa okuwuliriza Mukunja. Kale. Munange nina obuzibu. Ndi ku mukwano n'omwami wange. Tweyagala. Naye omwami buli budde bwe butuuka kiro ssaawa 8:07. Kubanga abavugaako kye twokolera ayagala tugende Mulujja. Sikitegedde. Nti ensonga z'okwegatta bwe zituuka. Ayagala ne tugenda Mulujja. Mulujja lw'ennyumba? Mulujja. Nze nange sikitegeera nsaba mbuuzi kumbuuzi kumbuuliza afaaki. Nga mugenda ate waliwo buzibu ki? Wamu. Nange buli lunaku. Buli lunaku lwayagadde nga tugenda. Naye gwe naawe oguma ne mukikolera waawo? Nze ngaana. Ogaana? Naye obudula nga kimulisa si bulungi. Kakati oyagala tukole tutya? Nze nsaba kumanya ki ekiri mu eyo ensonga. Kale beerako ku simu tovaako. Simu sawa muganda oyo beerako tovaako. Kintabuli ky'omuziki ekisinga. Hello. 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 Jebali sebo. Ini vitu vya mpola. Nkutawanyizza obadde okyebase. Adempo ndiriba. Andi jjajja yabadde antumye ekkubireko. Kinawe by'omwambuzi. Jjajja biseera by'engamba. Tolina we wali ogezeeko wonna. Nali ngenze. Jjajja ngambye nti nkukubireko nkuweebuuzeeko. Andi sirina jjajja nze ng'endiri jasitiri ku lusozi Wanakayima. Wagana? Eri waggulu ku lusozi Wanakayima. Ku lusozi Wanakayima. Mubende tomanyiye Mubende ati yoyo jjajja gwe mbadde gamba. Ati nze mwana kati gwe badde ogamba yoyo gwe mbadde nkugamba. Nagendayo bye yakolerako byakola. Ebintu byaŋŋamba kale tebyali badde bibi. Era mbadde mukwasaganyizza bulungi kubanga alina byeyali aŋŋambye okukola. Kati naye wakyaliwo akantu kakinyini kanfuukidde ekizibu. Mpozi byali byakukola ki? Nali musabya nzijeko ebisiraani ebyokubanga sifuna ssente olusi ne bwenfunawo bumpita mu buyisi naŋŋambye ebyo byonna kunazaako bunaza. Kati ate kakyaka kabadde kakulemeredde. Anti alina bwe yali aŋŋambye okusobola okukola ki okubivaako. Yali aŋŋambye nfune abawala 5 bemba neegatta nabo ate mbeegatta nabo mu Lujja kubanga yaŋŋamba bwe nkikolera mu Lujja kisaasaana na busaasaanye tekiyingira mu nnyumba. Kati obadde ogezezzaako? Bwali aŋŋambye kubeera nfuna abawala bumala ekyano ekiriba kinkwata mbeeyambuliremu kiggweme. Kati mbadde nfunzize n'abakwala ali aŋŋambye 5 abaana bo badde nabamaliriza. Naye nnyina obuzibu bw'otandika eno bulungi bwe nkatuusa mu Lujja oba kaliko byewaabwe oba kaliko oba nako kali kayitako ewooyo nga kagamba nga keekyanga kabinzuka nze neddaliinda ate
nina mbadde nkimaze kisitikamukeeka kyannemeseza mwana kakati ogenda kikola otya ng'olabye yaŋŋamba bwe mbaliriza abawala abo bamalayo 5 nga ŋŋenda kubaggawalana kweyagala bweyagaza abana kyaggwadda Mulujja olujja lwe luyinza n'okukubuulira onaasembayo okalaba ojja okalondeekereza kabanga akatuuka bakati Mulujja nekinziranga akaguddeko lubali nekinkyanga nekadduka n'ogoba kagobe ate oyagala bantu bakulabe bakalina ebibaka buuso bakaliko lubaali bakaliko mandwa bakaliko bikiba nako kalugo naye ssebo Wange omwana w'abandi muleke oli ku BTF mu Ndobeso oyagala kweyambulira mu mwana w'abandi akubuusa owooza bwaliko ebyewaabwe kasajja gwe nva kula ku ssimu yange si naye era tekyewuunyisa kubanga ogenda nolaba omuntu omusajja ng'ejo akyusaamu abakazi ng'olaba ng'ali ku missoni ya Namadi yakweyambululira mu bantu ng'alina kyagoba bw'aba talina kyatambuza alina kyagoba kakati mu abakazi abali eyo ng'omusajja gw'olina abakyusa bw'aleeta ono towooza bannange mwenzi oyo gw'olaba ate n'ekirala olaba omuntu akuteekamu nnyo ssente gwe yakalaba weebuuze kiki ekigenda mu maaso takusaddaaka ku biiti fama Endobeso mugiwulidde omusajja agamba bamugamba aba 5 kati ono namba meka ono abadde namba 5 naye nga yeebuusa agamba lwaki Mulujja ndeka misinde nga buba obwaliga ng'atema ate atya abantu okumulaba kati osanga yali badde amukwatana ku kifuba naye olw'abantu ndowooza yalemwa naye maama n'ekigwo ky'Omulujja ekigwo nno ate bunyonyi bwe bubakubira enduulu bubeera erimu nga bubalengera waggulu naye nno munanga amuyambye naye ate yali badde kale munanga akikolako bwakiri agende mu lusuku naye Mulujja alaba enkota y'ettooke bwekugwira mu lusuku oyagala nakimakula nsajja dipyewo kubiriza abaana baffe abawala babuulire ku nsonga eyo munaye temala gagenda lwa nsimbi nkugambye ensimbi zino basimusimu gye baleka omwasuze mutya mwebale kuweereza oyo mwana muwala ave ku oyo omusajja mweraguze ajja tuuka n'omumusaddaako omusajja mweraguze amuviireko ddala ze maama Faadi wano ku Lukuli Road tumidde nyo abeerusaka ontaka baasi kagala kyanga tokakati nze kyendabye ekyo kisajja kisagiza kireke tekirina mulamwa ekyo ekyakiveeko tekirina mulamwa ebiti mukunja mwe balituweereza obulogo bw'abasajja bunaatuusaawa naye mmanyi nti n'abasajja abakazi be baloga kumbe n'abasajja bemu tuli bannange abaana b'abandi 5 ne bannanga abasajja tweddeko bannanga obulogo bwaki naye kasita omukazi akyewuliddeko nti ogusajja gulogo ddala agwesunyiirire ddala mugwanya buleme masanafu muwebale ono madamu Najjinda wano ekyotera bannange omuwala ngaawo nekyoka baneebuuliriza abasajja bye batukola omuntu osobola okubeera mu nsinga obonaabona ne kumba ekisajja bafuna ekisajja ekyakweyambululiramu nze mukunjera kulya kyomulaba nze omusajja omugagga totawaana nabagoba ewange wabagoba oluvannyuma lwaki kati onayawula otya omutuufu n'omukyamu ojja kwesubya eggagga naye bannanga abantu mwagadde ssente kale wulira okweyambulira mu baana b'abanno n'ebyo bye weeyambuliramu byali bisiru nga ni gw'otwala mu luggya naye Mukama Katonda Uganda olemwa ono mama Linda ekawuku